gundi Walukaga yasooka okugula obuwagizi nga bugule ku kitebe kandi tebamwaya bwerere eyo tebasobola kumwaya bwerere naawe ewa Bobi Wine tewaliyo kyabwerere awo ekavule tewali kyabwerere yadde neki ate bano abavuma abantu babasasula sure tewali kyabwerere awo ekavule goza abaana bagundi bano badogo nation simanyi baani bano abene South Africa oyo simanyi Umaru Kisekka baani abo oloza bali kuki bali ku musaala gwa Lubongoya bawaya akasente muvumo ono ye abatuninga muvumo ono kati muvumo ono kati ono mumutwalire wano ono ye mumutwalire wano kati that is it kubanga ebyo nabadde manyi nti no si bituufu naye nagenza okubiraba nga abaabwe bennyini be babyogera bayekolera yavuddeyo n'agamba nti gwe omusajja gwe nawe otutamye oyitiridde otukuba wenawe osinzira okubeera nga otaba olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo nyina Obote kyekiriwo naye wendise bugamba otya soko buze ku bantu tutandika okwogera ebigambo abatulaba wano ku MS Media tubabuuzaako muli mutya mwasuze mutya mwebale gyonna gye mutuusaako engalo mwebale okuweereza mu mpeereza yonna gye muweerereza ne gye muweererezaamu mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kwagala ggwanga lyammwe yengeri yokka gye tugenda okukulaakulana era ffe tugamba pamoja tuko pamoja peace love and unity zinga yaffe personal responsibility and accountability awutufotava abo ekiviri okiwakeya nakiteka musente nga meka wiiki tewali okuleka amazzi National Water and Storage Corporation kyogamba zenviri zitekamu amazzi naaba kumakya nensanirira nentambula nendaaba kumakya nensanirira nentambula enviri zonna ng'onoozikuza olina zinaaba water is the best medicine ne kati zino nkunyira ngenda zisalako lumojja kusalako omutwe olowooze nti osala nviiri kati oba osala kikino mutwe mukalu tekuli yadde ekintu nze nyinza osala enviiri nga ziriwe zityo I cannot kati naye tobalaba naye ebintu byekomera bizibu kati bakuyoola wano ekiviri kyo kyonna ne bakijjako nga banjoolera ki tomanya munnaye ebyo ebintu byokutiisatiisa abantu mubiveeko era ne bazisalako era ziddako Obote njala tusookere wa musajja mukulu Magoola yeganye Walukaga ku ndagaano Walukaga gy'agamba Magoola gye yakola naye anti bakakizuula nti kye babadde bakola kikyamu kati agezaako kuweewakana naye be baleeta endagaano ne bagikuba ku mmeeza abasiru naye Walukaga yali amukubimu emmindi abantu si mmindi Walukaga yali mu kiseera kizibu nnyo nti yali remember Walukaga kaadi yagula ngule okujigula eri kweni UP Bobi Wine yamuguza-ngulize kakati yali atunze Bobi Wine nga talina mukwano gwe Bobi Wine talina mukwano gwe ate alaba n'ennyumba ya Nubiyaniri egundi endagaano eri mu egundi ya Bobi Wine talina mukwano gwe bonna yabakwata captivity era kati Nubiyaniri agenda kutandika okunyumirwa ku bulamu kuba kati okubeerawo kukafuuka mmeeya osanga oba oli awo n'atandika obulamu era nasanyusa ennyo embeera gyabaddemu ebadde embi ate Nubiyaniri yagenda kugenda ku musaala mu 2022 no 2020 awo 21 nga gundi etandise kugenda ku musaala gwa millionaires Bobi Wine abantu bonna babeera nabo aba owuninga baba babe agalobere mwavu nga tona mabita oba uwe kivula nti bano bagundi yembeera kati ekyabaliko baba ni bano ono Mulemani bucha man Bobi Wine tabeera n'abantu ba empowering abeera n'abantu nga babe olina kubeera property ye ennyumba bakolage ku gundi ku ndagaano zaazo olabe kyapa kiri mu linnya lya Bobby ewa Nubiyan walina ku kyapa kyawo ate nze nkyagazaayo anti bweweekyanga ng'ogenda kati Banubiyan bo bakimanyi era oyo omulasita oyo mulemu w'amaanyi nnyo yagamba kaŋŋende oba ŋŋenda siradde kyenina kaŋŋende nasikamu naye ebyo byonna biva mu kuba nti abantu bayingira mu bintu byetategeera nze nakugamba ebyobufuzi siigundi si mukyezo ate si byabantu ba mitwe minafu ebyobufuzi byamaanyi byakubala byakutegeera oteeka okubanga bw'oyingira ebyobufuzi oteeka okubanga osobola otunulira emyaka 10 maaso toyingira bya bufuzi ng'olowooza ku mmere ya leero
ebyo byesonyiwe ino bango olengerera wala oteeka okuba nga osobola okuba n'eriiso lyeriiso lyokusatu lyembagamba nti oteeka okuba bw'obeera bw'oyingira ebyobufuzi era in fact buli politician yandibadde yeesiganga wano akantu kano akabamonko wano to represent the third eye okulaba ebitalabika abantu bye batalaba nga ne bobozi biridde obiraba kati Magoola yagula obwagizi bwa Walukagga kubanga naye yali yabugula bugule kwa kati ono naye yagula obuwagizi bwe aliwa gundi Walukagga yasooka okugula obuwagizi ng'abugula ku kitebe kandi tebamwa yabwerere eyo tebasobola mwa yabwerere naawe ewa Bobi Wine tewaliyo kyabwerere awo ekavule tewali kyabwerere yadde n'eki ate olaba n'abavuma abantu babasasula sure tewali kyabwerere awo ekavule goza abaana bagundi bano badogo nation simanyi baani bano abene South Africa oyo simanyi Bumalu Kisekka baani abo oleza bali kuki bali ku musaala gwa Lubongoya bawaya akasente muvumo ono ye abatuninga muvumo ono kati ono mumutwalire wano ono ye mumutwalire wano kati that is it kubanga ebyo nabadde manyi nti no si bituufu naye nagenza okubiraba nga abaabwe bennyini be babyogera bayeekolera yavuddeyo n'agamba nti gwe omusajja gwe nawe otutamye oyitiridde otukuba ng'agamba Lubongoya agamba Lubongoya okubye buli muntu yenna kati kitegeeza ki bw'agamba nti okubye muntu yenna okuva kuba omugenzi gundi Segirinya okutuuka ku Bampuuga okutuuka ku baani buli omu amukubye kakati bonna bafulumye kati Bobi Wine asigadde mu bbanga kyovala yemagazza kati wemagazza olimai Bobi Wine ali mu bbanga kati musajja ki wa Bobi Wine gwomanyi kati sawa eno gwogamba nti gweyimyako nogamba nti oyo omulabawo manya Bobi Wine waali Nubia abantu yasigalayo mu ndongo kubanga era yali musajja mu ndongo njogera kuva abafuzi kansala abeere nga ye kansala ero si 3 ng'oyagala abeere nga ye twice wa president kitegeeza talinaawo omuntu bonna babagoba abali bategeera bonna bagoba Bampuuga ne bagoba Baseggona ne bagobye buli muntu yenna ku Nuupu awo tewakyali kati gwani aliwo ku Nuupu gwe mbulirayo omu gwomanyi ku Nuupu gwogamba nti kakati ono ye bw'ayogera kale tugambe tutuuke ku kinyusa ekisingayo tugambe nti kale bukedde ku makya kakati Bobi Wine akooye ani amuddira mu bigere waali omulabawo yeekolera yanajja n'abeera mu bigere bye oba gundi oba Dogo Nation Dogo Nation ajja mbuye bagundi bonna baluswa ndaba ono mukwano gw'oluswa abo abaana abavubuka bato bagezi abo tebabaagala naawe anti kyekyo kyengamba nti Bobi Wine tabeera n'abagezi kati abo baluswa baali batandise oteekawo olugezigezi batandise okuwaawa amagezi biki ne bagamba gwe fuluma tojja tutegeera kati that is it kati bw'obanga otya abantu abagezi around you kitegeeza butegeeza tomanyi kyoliko ebyobufuzi bireke naye mu ndongo eri abo abasinza okyegedde bino ebyabagundi gundi muyitako ntya n'atambuuza ebyo biri mu ndongo mu politics kuba ndi akayimba kange n'atampa respect okyegedde because ebyo bye bikola ghetto respect one love bino tebiri mu one love mu politics mubiri mu one love ono mwetaaga olw'obukugu bwe weebale nnyo mwetaaga oli olwaki temuli mu respect kyobola mwami Museveni asobola okutuula na proudly n'agamba nti full figure mwetaaga gwe n'odda mu kunyo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 ny
advisor nayimira ne maaso ge akiddamu n'abagamba nti nno nze full figure gundi presidential advisor nga ne Museveni amutunudde bw'ati n'atabuuza nti ogambye otya kitegeeza ki Museveni aba amaze okulaga nti we need all hands on board kati Bobi Wine yakujja n'akulaga nti we don't need some people mu politics oba ogudde flat politics buli muntu omwetaaga ne kyobala Museveni olwaliro ali mu ghetto walabe ghetto bwe zaamusinziza yakyusiza mindset ya ghetto yonna kati yakyuse n'omuntu atawagira President Museveni asigala agamba era sibalinaako buzibu mukole byaki byammwe and that was the point was bino byonna bya ghetto structures manyones ONC byonna byali byakutunulira ghetto eno tugireese tutya
ne tugikyusa mindset eve mu biri byebadde erowoolezaamu ebyekibuli etandika okulowooza normale kyokka kye baali baagala era gundi wasuulidde akabonero mukwano gwange maama waffe Hajati Namyalo kwe kulowooza nti nno ghetto structure oba the ghetto attempts zonna zibaddewo lwakalulu Nekati mpozi nabe nalemo nabo balwana olira Namyalo alwana ne gundi balwanira mugaati naye kati njala tudde wa Magolo ono kiyinza obanga kituufu nga yagula obuwagizi bwa Walukagga si kiyinza okuba kituufu Magolo baamu mu makaadi ng'ataddeyo ne miliyoni z'ebimeka 4 era Lukagga Magolo yajja na wano n'agamba nti nze ngenda ku parking wa Bobi Wine sigenda kuvaawo njagala ssente zange Magolo yajjako wano daba no ati gwe tolina information nze kati buuza zalina information Magolo yakwata miliyoni ze byali 4 n'agula kaadi mu nuupu ne bagaana ogimuwa ne bagiwaani waalu ng'olwo bamaze okutegeera nti Magolo ayinza okukonaivinga naani kuba Magolo tebamwesiga nga bamaze okutegeera nti ayinza okukonaivinga ne Sseggona n'akomawo ate nga si waabwe kati bwe kigwamu eyo embeera gundi ateekawo embeera Honorable gundi Sseggona Magolo ateekawo embeera ayagala ebinaabi bye bamubako ku nuupu atabuka mu kutabuka bamugamba kola ki gusale ntegedde bulungi nnyo kaadi byonna biba bikyali awo ebyokusoma ne bijja ebyawaalu okyegedde waalu tukizuula nti waalu because teyakola ki teyawera olwokuba because teyawera waalu bamukunkumula omukono muki kati omuntu asigaddewo awo wasigaddewo ani wasigaddewo mwami Sseggona ne Maago mwami Sseggona olwo yali afunye enkizo kubanga ono Magolo amumanyi yakamuwangula emirundi egi kati tosobola nga omuntu gwenda kwangula mirundi ena ng'omuntu teekako nga accident kati kitegeeza mwami Sseggona yali akomawo by all means kati confusion nejja tukoze tutya tuwagire Maago tuyingire mu Magolo tebamulaga muyingira mu byabwerere era mwami Magolo olwedde mwami Magolo yali yabanyiigira dda ng'avumye gundi amukoze enoze amuvumira ngaeyo naye eno tebyatuukanga mu mawulire yamuvuma ne mugundi waliwo ne press conference gye yamujeregeramu nagamba twali twakakola tukalaba kano ono teyasoma talina mpapula nga tugamba buno bwagira nga ffe tugira ate wano yagire wano naye nga kumbe byekoze bwekozi akati Magolo ayitira awo kati waalu okuwagira Magolo paid waalu Magolo paid waalu but half yamusasulako half namugaa nti sinaba kugira ate ne kadi mwantwalako sente nyingi tusooke tumalirize kitwaki katumalize akalulu nze bwe mpangula nja kukuwa ontegedde waalu ng'akwata bugundi bwe bwonna bululu bwe bwonna nga bakola kali ka press conference nkola ya Ssenkubuge mu 21 nti ababadde mugundi mwenna wano wetuli ayagamba nti ensuwa bwego wansi amazzi gafuna gye gadda naye ng'era yali agatwala lumu wa Museveni ani gundi Ssenkubuge yava mu lwokaano so kati Magolo yasasula omusajja ono yamusasula yekka ab'ekibiina talina nekimu kye yabawa ageeni wadde nga bamukuba ebina ab'ekibiina bo babadde bajja kubakuba Magolo ssente kyobola ziri olukaaga ozoogerako okyegedde babadde bajja bamukuba akajja mpola kuba ne mukusonda yaliyo era yasonda kyajja watto kakati babadde bajja bamukuba akajja si kipya ontegedde kakati ekibiina kyo nga kyo kyatula ne bagamba omanyi tuwagire Magolo otherwise gundi akomawo mwami Sseggona ate nga tetumwagala kati olw'okulwanyisa oli ne bayingira mu ddiiru noono ono agamba ojja kumpayo kasente ono amugamba nze sina buzibu gwe teekawo embeera naye ono teyasooka sasula ono okuteekawo embeera yamusasula yamuwaayo nga bonogaa nti kamuweeyo
gwe baba ogula emmotoka nga ya looni era osooka n'owaayo tebakuwa bukisumuzo n'ogenda kituufu osooka n'owaayo mukolako agulimenti bana emmotoka ya miliyoni 4 nsasuddeko 16 mumpe emmotoka yange ngende nja kuleeta balance ekyo kyaliwo kakati mu kubeerawo ebyo byali birina kuba bya munda naye olw'okuba nti bombi si bagezi mu by'obufuzi ne babyogera kuba omugezi ekyo takyogera ne President Museveni alina endagaano n'abantu naye asirika naye gwe wali ozirabyeko wabweru wali oziwuliddeko kitegeeza nti bano bali mu byabufuzi naye tebabitegeera kiki kyenkugamba abantu abamu ne balowooza mbajereegerera kulya mbu waalu tebamumalayo kituufu naye kati mbu omusajja ate takyakwata amasimu ge gwe bw'oba era gw'ogikwata agende ekibiina kimusasule bwe baali bateesezza medical insurance bazigabane ez'emmotoka bazigabane ebyo mu byobufuzi bibeeramu ye yali alowooza nti ki kubanga ebyobukulembeze biri bwe biti ebyobufuzi olina okubeera just smart don't be silly ontegere bulungi nnyo don't be silly kati ye gundi yali silly ye yalowooza mbu ayinza okuzza ssente naye akikkirize nti obutasoma bwe bumubonyaabonya kati kyeki kyetugamba nti obutasoma buluma akoze eki akuze yembeera gyayitamu Walukagga yawedde omukisa gwa Bobi Wine tagufunyeemu kino tekireetera Magoola obuzibu wadde ye yamaze okuwangula kimuleetedde obuzibu bunene era ndowooza nti bwe banaaba tebeeterezeza as possible Magoola ayinza okulaba ekigundi ekifo ekyo kiyinza omuyita mu myaganya gy'engalo musajja wattu mbadde mwagala senga tebakola kye balina kukola kati ekyo ekifo kiyinza omuyita mu myaganya gy'engalo because by law tekikkirizibwa kye baakola bubbi bwennyini ate kikyamu nnyo mu bululu oba toyawukana nabbi kalulu oba toyawukana nakutte kalulu ne yeetiikinga bw'ati toyawukana abasanze ku layini n'abawo omutwalo toyawukana nagundi yakwatanga mutwalo n'aguwa abantu bamulonde naye owebutambala ebintu bino mbiraba okimanyi nti kaadi eno ya NUP erabika yalina kubeera ya Segona ebizibu byonna obutabeerawo mu kifo ekyo kaadi ya NUP mu mazima amatuufu yali alina kubeera ya Honorable Segona akali amaki amaggwa akali amaggwa ye yali alina okubeera neki ne kaadi ne tikiti eyo teri mulala kubanga ekisooka gisaanidde ekyokubiri agigwana ekyokusatu ye mukulembeze awo eyali asobola ate simu abo abaali beesimbyewo naddala mu kiseera kino ne batagenda mu bino bizibu bitabo onaguza abalonzi ebyo ebizibu byonna bebafuna bikulaga bulazi nti bonna poor selection ate gye twabawooningako nga tebanabana kuselectinga nga tubalaba batagalatagala lw'essente olw'okuba nti balina omululu olw'obukyayi n'ebintu ebifaanana bwe bityo twali olwedde twakiraba dda ne tubalabula ne tubagamba mmwe eyo ensobi zino ensobi muzikola naye zigenda badda zigenda kubakola ki era zino ziri mu kubadda baamala obudde bungi nga bakola selection enkyamu ne bamala obudde butono nnyo nga bakola ne bawa abantu kaadi abatandibadde nga bazifuna ne bamaliriza kati nga they have lost everything. That is a lose kuba kati essaawa eno bw'ongamba nti nno Magoola ate naye waatudde tewanywera kyabulabe nnyo Walukagga ekizibu Walukagga kuba kati baba bajja kulangirira gundi ki ekyakozesa Walukagga ezo interview mbunze nakola ne Magoola butasoma obutasoma kankubuulire mmwe mulowooza nti okusoma kitegeeza kuyiga luzungu naye obutasoma bw'otasoma ebintu ebimu tomanya bwe babikola era omwana abadde asemba mu kiraasi throughout his years of study asinga nnyo omuntu gwe bayita omugezi nga teyasoma ontegedde
omwana batasemba mu kibiina ng'abeerako ne banne mu kiraaso ng'asoma okusoma kitegeeza association you associate with the nti people oyiga ebintu ebimu naturally baddiringa batya n'abantu kiki kyoyogera kiki kyotayogera dirwonyiiga dirwotanyiiga ye bw'oba onyiize biki byolina okwogera okola otya ebyo babiyigira ku ssomero bunze nakola ne waluka gendagaano tosoba endagaano nga mukoze buliriza kye bayita endagaano ojjukira siroganga ojjukira akagero ka siroganga nkajjukira akayimba ka mugenzi kafeero akagero ka siroganga kali bwe kati akagero ako omugenzi Paulo Kafeero yakayimba mu luyimba lwe nti siroganga agenda abeereyo mu kibira ayiga nsolo ze laba bwagenda agwa ku beene nga naye abaddeko gy'ava yalina ekirwadde ekyali kimugoya kyali ky'amaaso omuganga n'amugamba agenda amale ku lusozi ennaku ezakola ki ezawerako bwe yamala kumala ono aba alunda nsolo ze kabaka ng'amugwako teebereza ogudde kabaka amugwako amugamba nti owayi ki ekigenda maaso nti gusinze Ssaabasajja kabaka nti aa newankubadde gusinze tobangako okyogera kino nti olina wonsanze eno gyenva mbadde kuki mbadde ku bikulu siroganga ng'agamba tewali buzibu siroganga ng'addayo mu nsolo ze kuyigga nsolo ze kabaka naye ng'agenda mu lubiri ng'alyoka ategeka ekijjulo okwali emyenge n'emmere siroganga musajja waffe nga naye akola ki atuuka atamiira atuuka wali atandika okunywa bw'alya bw'akola ki bw'azina amazina amayitirivu azina amazina amayitirivu bwe yeetalatala agwa mu b'amawulire atakutayagwa mu b'amawulire nawe anti be b'amawulire bakati bamubuuza ebigambo abiddamu nga bw'akoze ki bw'ayagadde nti kabaka agenda omuga amugamba nti kabaka ayi Ssaabasajja kabaka ogunde gusinze ekyama kyaffe kuba n'ekyama kyaffe kikyandibwa kuki awo ne bwabanga neyize kuva bwamba ne mukyago nga tosobola kuwona newosaddaka amagujja wali tosobola kuwona kati yewalukagga oba bamukuba emmindi tewali yamukuba emmindi ye butasoma emmindi yewalukagga butasoma ebyekisiru because endagaano tebajogera kyeki kyenkugamba ekiri kyenkugamba nti nno waliwo kyetuyita waliwo tugambidde nti nno bw'obanga byebyaleetera gundi kamwaka bikassa siroganga kakati siroganga yewalukagga ebigambo ebimu tobyogeranga yiga ebigambo ebimu tebabikola ki tebabyogera maakyazi bibawa ebiri ezo ziba ndagaano za munda Museveni alina endagaano gwe z'otamanyi naye gw'ozirabako walabuddeko nagamba tukola endagaano ne gundi wala kiwuliddeko naye gw'oza lwaki kubanga amanyi kye bayita endagaano ekisookera ddala mu ndagaano butayogera biri mu ndagaano outside endagaano obote kakati ono endagaano Magoola anaatulayo mu parliament ajja tuzayo kugunyo limu tajasobola kugula kiyimba anasobola kugula kiyimba kuba ye muguzi si muguzi mubi kiyimba bajja mulangirira direct kubanga senga kizuulibwa nti waliwo connivance nga because that is a constitutional crime very constitutional very disturbing okutunda abantu ng'atunda ebinyeebwa nenga wajja bo abasuubulawa wasuubula mmeka ati nkugamba era bazitowa mmeka bonna anti wakakamanyiira akamanyiiro k'abagundi ako akamanyiiro k'abavubuka abo abavubuka bannuupu abo akamanyiiro kammwe mugenda kukawulira kyova mugwiridde emyaka egi bagudde ate banaagwa ebiri nga ne pulezidenti kati atambula ayita ttembo ate emitembo bwasula mu bifulukwa bweyekola obusolosolo lwaki osula mu bifulukwa gavumenti nkubira gavumenti omulanga anti erina okwebereramu kankubulira nkubira gavumenti omulanga gavumenti erina okukwata Bobi Wine nemuteeka awantu weemanyi nti ali wano era ne gundi yakyogedde namulabye ono gundi nabaddeko ku TV nenkyeba ng'akyogera naye nkirabamu eggumba odonga oto
Government erina okusala amagezi agayanguwa etegere Bobi Wine wali bulungi nnyo emuteekeko ne security because Bobi Wine asobola okugenda n'agwa mu mikono gy'omwana n'amukweta mwedda bw'omanyi nti Bobi Wine bamala bamutta ne bamusula mu kitoogo omulamu ne baguzula mu nnaku 3 bw'omanyi firimu ebeerawo mufuna ebizibu bw'omanyi nti nno tosobola kakasa muntu yenna tosobola kakasa fuutu soja nti nno Museveni si yasse Bobi Wine so kati ebyo ebintu by'ekidongodongo ebyo byako kubanga ye akola muzannyo ali mukola firimu ye kuba mu gw'omunaana atagenda gironkinga mu America ajja kubaayo mu gw'omunaana balina gironkinga bagenda bagiyita batya bagenda yamanyi bwana agiyita eri bali bagiyita bati bali bagiyita simanyi da struggle biki bali bo bakozesa tomato sauce abalala ye gwali musaayi gwa ddala gw'abantu bali abazungu bakozesa tomato sauce okola documentary ye gwali musaayi gw'abantu abaddala banyigibwa kakati bo bakola firimu yaabwe bo bawandiika kye baagala era bajja kumaliza bagiwandiise bagikoze bagitaddeyo era n'awaadi bajja zifuna naye nga abaana b'abantu bali mu makomera abaana b'abantu babonaabona eggwanga balitaddemu balikubyemu ebituli okyegedde eyo yonna firimu ojja giwulira gwe girinde ng'ambaga ekyo kirinde ng'ambaga so mu nkola efaanana bwe tutukkirize nti obuvunaanyizibwa tetubukoze bulungi naddala mu byobufuzi mwenga baani abatabukoze abazanyi by'ebyobufuzi baganyozanya ng'abakugu kubanga nze ate kisinga okunnuma nti tulina omukisa gwa Museveni okumuyigirako naye abasinga bavuma muvume tana kyabagamba Museveni mumuyigireko wabeewo ekintu kyomumuyigirako oyo gaayi okyegeera oyo gaayi alina ebintu bingi byobisobola okumuyigirako mu butamwagala bwo baako kyomuyigirako muyigireko kale obugumiikiriza manyi Museveni bamugamba nti gundi oyo yabbye obo teyabbye n'akitegeera nti ddala kituufu yabbye n'amugjawo n'amuteeka wali n'amuteeka ebbali abaana babafaamu halo olinaye kati nanti akyali mupya oyo wa kamera kakati namujja ku TV byomugobadde ogoba bakozi sigoba nze bonna babeerawo nga bandi bubinanga masimu ganzita sooka omwesonyiwa sinajjaba yakuba obadde oti ate kati yengeri gye mujja ku TV aba TV balimu bineeno balinga bafirimu tutandikirawo ffe eno Jose wakambwe naye obote mbali nyalanze leero nkuwunzika eddakiika zino 3 zokka saagala kusussa 3 nkukwase kwezi woli yakulinze dda asaza akaviiri akubye kaddayike kyaddayo kijje bukize obote sibula abantu kwezi muvubuka muto njagala okusiibula ku bakwano baffe abatulaba nga tubategeeza nti ebyobufuzi muzannyo naye muzannyo oguli serious gulinga gwa bikonde omuzannyo gw'ebikonde oguyingira oyagala naye bakugjamu erinnyo ate olina gy'owaaba kati n'omuzannyo gw'ebifuzi bwe gutyo ogufaanana muzannyo oguli serious ogusalawo sente mikazi gy'oba nazo mu nsawo ogusalawo wawoonoosula ogusalawo abaana bo banaasomerawa ogusalawo eddwaliro lyonogeramu naba lifaanana litya omuzannyo ogusalawo Uganda eneefaanana etya myaka 10 okuva kati kakyenjagala okusaba ggwe wenna agulimu oba agwegomba oba agusemberera wenna guzannyengo ebyo byonna bikuli muki mu mutwe mu bwongo waleme kubaawo kikutuukako olowooze nti ogambe nti kale singa namanya sandikoze eki sandibadde bwe nti so ekyamagezi mu byonna kyetulina okujja mu bino byonna byetwogerayogera wano nawaali biki ekyamagezi ekisinga mutegeere nti Uganda yaffe kale wona abantu asinze okubeera nga otulaba olunaku olwaleero n'oba tugenda kukomawo leero tutandikira olunaku olwala akuuma atakumira mpeera